Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira gwatambula naffe ku mukutu guno atanaba kubeera ng'osubscribinga nnyongera okukutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ako kakuyambako okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo n'oba ng'ate tomisinga nsonga yonna. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo akyali mu ggwanga era South Africa era njagala okutegeeza gwampuliriza ayaniriziddwa oba yayaniriziddwa nga muzira era yayaniriziddwa nga mukulembeze wa ggwanga oluvannyuma lw'okuba nti n'olunaku lwe yabadde agenzeeko lunaku lukulu nnyo, lunaku lwa kitiibwa nnyo mu ggwanga era South Africa n'okwetoloola ensi yonna. Bangi babadde beebuuza lwaki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze South Africa era twagala Red Zone otubuulire yabadde agenze kukola ki. Nakugambye yagenze ku lunaku lumanyiddwa nga Nelson Mandela Day. Mandela International Day newankubadde nga ffe twalusalako ne tuluyita Mandela Day. Yabadde agenze mu ggwanga era South Africa kubeera nga embracinga olunaku olukulu olukuzibwa okwetoloola ensi yonna era nga kino kyasalibwawo ekitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations okukuza Nelson Mandela International Day ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omusanvu buli mwaka olunaku luno lukuzibwa baluyita Nelson Mandela International Day. Olunaku luno okuzaako Kemabega nga sinnakuwangeri gye bayanirizzaamu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Njagala okutegeeza nti okuzzaako Kemabega olunaku luno lwatandikibwa mu mwaka gwali gwa 2009 era ekitongole ky'amawanga amagatte ne kisalawo okuserebuleetinga nti oba ensi yonna ejja kuserebuleetinganga ennaku z'omwezi nga 18 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwonna. Omwezi ogwo bwe gutuuka ennaku ezo bwe zituuka baluserebuleetinga olw'ensonga nti lwe lunaku Nelson Madiba Rolihlahla Mandela lwe yazaalibwa era amazaalibwa gwe galiwo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omusanvu yazaalibwa mu mwaka gwa 1918 wadde yafa mu mwaka gwa 2013 wabula olunaku luno lwe yazaalibwako lwasalibwawo ekitongole ky'amawanga amagatte lubeere nga lunaku lukulu okwetoloola ensi yonna era lukuzibwenga. Kakati gwe abadde takimanyi era abadde tamanyi history ali ku lunaku luno lwaki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yayimuse n'ava mu ggwanga erya Uganda n'agenda e South Africa abeere nga alwembulesinga y'omu ku bagenyi abayitiddwa okubeera nga babeerawo ku lunaku luno. Olunaku luno nkugambye lwatandikawo mu mwaka gwa 2009. Mu mwaka ogwo gwa 2009 Nelson Mandela yali akuza emyaka 91 egy'obukulu gye yali aweza era ku myaka gye 91 ekitongole ky'amawanga amagatte United Nations ne kisalawo olunaku luno lukuzibwenga. Abamu ku bubinja obwakkiririzanga ennyo era abaatambuliranga emabega wa Nelson Mandela baatandikirawo olunaku olwo omwezi gw'omwenda omwezi gw'omusanvu nga 18 omwaka gwa 2009 bo baatandikirawo okubeera nga bakuza olunaku olwo newankubadde nga mu butongole okwetoloola ensi yonna ekitongole ky'amawanga amagatte ekya UN kyali kisazeewo lutandikibwe mu mwaka ogwali guddako ogwa 2010 era official celebrations zatandika nga 18 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2010. Kakati gwabadde takimanyi nkakasa nga obadde osobola okubeera ng'okitegeera. Kigambibwa Nelson Mandela Foundation yayinvitinga kye bayita global community okubajoyininga okubeera nga basupportinga an official Mandela Day olunaku luno lubeere nga lutegekebwa officially ensi yonna ebeere ng'erukuza. Kakati bwetyo ekitongole ky'amawanga amagatte ne kiba nga kyakkiriza era ne kyembulesinga olunaku luno lubeere nga lutegekebwa. Kigambibwa nti ku lunaku luno olwa Mandela Day, Mandela International Day nga bwe nkugambye, ku lunaku luno olw'ekitiibwa ennyo abakungu abakulu n'abantu ab'ebitiibwa okuva mu mawanga ag'enjawulo bayitibwa era bwe baba bayitiddwa mu ntuula ze baba batudde basipendinga obusekendi 67 oba seconds 67 nga bakyahonalinga omugenzi Nelson Madiba Mandela. Lwaki? Nelson Mandela kigambibwa nti yamala emyaka 67 ng'oggyeko giri gye baamusiba n'ogattako emirala gye yamala mu struggle yamala emyaka 67 Nelson Mandela ng'agenda maaso n'okuba nga alwanirira kye tuta social justice okwetoloola ensi yonna. Kakati gwampuliriza kigambibwa nti oluvannyuma lw'okuba nti yamala emyaka 67 kakati ekitongole ky'amawanga amagatte n'ebitongole ebirala ne basalawo nti buli we tunaahonaringanga olunaku luno tulina okusooka ne tuspendinga seconds 67 nga tuhonaringa okufa oba obulamu nga tucelebratinga obulamu obwa Nelson Mandela emyaka 67 gye yamala.
okugezaako okurizembolinga ekintu ekyo tulina okumalanga seconds 67 nga tuwonalinga nga bwe munaagenda ewantu omusambi w'omupiira tugeze yafudde ne musooka musiriikiriramu eddakiika nga mugezaako okwonalinga bambi oba n'okumwagaliza ekiwummulo ekyemirembe. Kaakati ne mu ggwanga erya South Africa bwe batyo bakikola era ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yatuuse eyo bakikoze bulungi nnyo ne baba nga bagezaako okuwa ekitiibwa omuntu gw'akyasinza okwegomba ennyo, omuntu gw'akyasinza okufolowinga ennyo, era bw'atyo Nelson Madiba Mandela nga bwe tukimanyi obulungi ennyo nti y'omu kuba oyinza okuyita ba role model ba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, era y'ensonga lwaki ekifaananyi ekinene nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kye kimu ku ebyo bye yasalawo bibeere ku kitebe ekya National Unity Platform ekipya, ate bwe kityo ne ku kitebe ekya National Unity Platform ekikadde. Ekifaananyi kino gye kiri kaakati awo yembeera bw'etyo nga bwe yatambudde. Kati gw'abadde yeebuuza His Excellency yanoonye ekye South Africa ndowooza okitegedde bulungi nnyo. Genda mu comment section teekayo ensonga yo gy'oyagala okumanya ku bintu ebifaanana bwe biti, tujja kuba ng'ate tubikutuusaako. Okkuzaako emabega ku Nelson Mandela kimanyiddwa bulungi nnyo era kinajjukirwa nti omusajja ono y'omu ku basajja abakyasinza okubeera ab'amaanyi wansi w'enjuwa naddala mu nsonga z'okulwanirira eddembe ly'obuntu. Nelson Mandela musajja yalwana nnyo n'abazungu era baamuyisa bubi nnyo n'okutuuka okubeera nga baamusiba emyaka gye baamusiba, bw'atyo n'ava mu kkomera n'afuga ekisanja kimu. Ekisanja ekyo ekimu n'aba nga ate alekulira entebe y'eggwanga kyamufuula omuntu ow'amaanyi era nga ye Mufirika eyali asoose okulaga nti obuyinza si bwakufiirako. Kati abamu ku bantu abamuhonoringa era abamufolowinga nga mwe mulina His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bagambibwa okuba nti nabo bateekateeka okutwala footsteps z'omusajja ono, bafuge ekisanja kimu obaolyawo bafuge ebisanja bitono basobole okuba nga bakulaakulanya amawanga gye bava. Era y'ensonga lwaki be bamu ku abo bazze bayitibwa era abayitiddwa. Lohilana Mandela Madiba Nelson yazalibwa ngina kusoma mwezi 18 mwezi gwa Musa mwaka gwa 1918 n'afa ngina kusoma mwezi 5 omwezi gwa December mwaka gwa 2013. Yali munnansi w'eggwanga erya South Africa ng'alwanagana ne kye tuyita apartheid era nga activities ze yakola ez'amaanyi ennyo zaamuleetera okubeera nga yasibwa mu kkomera. Nelson Mandela kigambibwa nti yali president w'eggwanga erya South Africa akyasinza okubeera ow'ebyafaayo, yakulembera eggwanga eryo wakati w'omwaka gwa 1994 n'omwaka gwa 1999, emyaka 5 gyokka. Era ye mukulembeze omuddugavu eyasooka okufuga eggwanga erya South Africa, ate era nga ye mukulembeze omuddugavu eyaseeka okulekulira obuyinza nga takakiddwa. Kakati oyo ye mukulu, ebimukwatako bingi nnyo bye sijja kusobola kubeera nga nkuwa olunaku olwaleero, wabula njagala okkirize tubeere nga tutambulira wano. Ebimukwatako ebirala bingi ojja kusigala ng'obimanya singa onaaba ogoberedde omukutu ogwa Red Zone TV, naddala gwatanaba kuba ng'osubscribingeko tubeere nga ate tuwuliziganya mu mbeera emu oba endala. Kakati gwamaze okubeera ng'okikola, genda mu comment section ogambe rest in peace Nelson Mandela, ate ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagalize olugendo olulungi okuva mu ggwanga erya South Africa gye yagenze ng'awerekeddwako omukubaka wa parliament akyasinza obupya mu parliament y'eggwanga erya Uganda, oyo nga si mulala Council Elias Rimbazi Nalukoola, bw'atyo yawerekeddwako era ne omubaka wa parliament akiikira abantu b'e Kasanda amanyiddwa nga Patrick Nsamba, bwe batyo bwe batambudde era bwe babadde mu ggwanga era South Africa nga ne wetwogerera bakyaliyo era essaawa yonna bajja kuba basiibula baveeyo balandinge mu ggwanga erya Uganda. Gwebeera ku mukutu gwa Red Zone TV, byonna updates zonna ogenda kubeera ng'ate ozifunira ddala. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.